Munanze nasangaire okubonaku sangaire n'okufunaku omukisa okuba wano ku Baba TV nze kane yandule bandeta Kyagulanyi Ssentamu abandi bandeta Bobi Wine ayi bwe mbandi wife Busoga bandeta Ngobi ndi Musaada muna Uganda ndi wa generation eno eneriku era nga bw'okobye nze nkulembera ekibiina kya National Unity Platform ekisinde kya People Power era nga ndi kujja kwesimbawo okulembera eggwanga lyaffe Uganda. Tusangaire okubona abebusoga bakwenda ino ne Uganda yona nekwenda ino n'ensi yona yona ekulingirire ku amaiso. Yo tujja okuba ate nga tutandikira we tutuuse wano wataako enkofiira emyufu ate nga inumaawo ntowe tuli kugenda omwatuufu n'omwogezi wa gavumenti yakolwa abantu abambala obukofiira obwo tibalina kubwambala omukulu omenya amateeka oba ki? Nzikiriza baba bino mbikobena mu Luganda nsobole okubirambulula obulungi. Okusookera ddala gavumenti eno etidde nnyo. Ssaawa zino ndi presidential candidate ne Mwai Museveni presidential candidate. Katosobola kuŋŋamba nti presidential candidate omu agamba presidential candidate omulala ti gwe toyambala bwoti gwe tokola bwoti. Tewaliyo tteeka lyonna ligana muntu kwambala red. Tewaliyo tteeka lyonna ligana muntu kwambala nkofiira eno. Naye oze weegendereza nti buli kye tukola banaffe bakikopa ate ne bagala ekifuula ekyabwe. Ndi musajja muyimbi naye ennyimba zonna ze mbadde nnyimba ezisaba change. Nga gavumenti newankubadde kimanyi nti mu copyright law kimenya amateeka nga bafuna abantu ne baziddamu ate baziddamu ne bateeka amateeka ku radio eza Bobi Wine temuzikuba naye mukube zino zi photocopy ze bazeemu. Kati ekyo ne bakivaako kuba bo tebalina bwongo buyiiya ffe tuli bavubuka Katonda yakituwa nga kirabo tuyiiya ne tuyiiya ekyambalo kyaffe kya overall ne tuyiiya enkofiira bweziti ne bazikopa ne baziteeka mu yero naye tekyabamala then ne bagamba kati ezaffe ziri original zo zimenya amateeka naye zaabwe tezimenya amateeka. Ekyono kya buswavu kyongera okukulaga ti bana abantu tebalina excuse yonna yonna gye basobola kukola, tebalina excuse yonna yonna gye basobola kuteekawo. Before long bajja kuba bagamba ekigambo change kimenya amateeka. Olabye bazze bakwata abantu nga ba People Power ogamba bugambi People Power ne bakwata ne bakusiba okubakusanga ne poster eriko ekifaananyi kyange ne bakusiba bakusanga ne t-shirt eriko ekifaananyi kyange ne bakusiba. So ebyo byakwebuzaabuza ebyo byabumenyi by'amateeka bo abalina okuma amateeka ate bamenya amateeka. So tebatiisa bantu tebatiisa muntu yenna enkofiira zino tezimenya amateeka ne red tamenya amateeka. Tebatiisa bantu of course bakikozesa okuintimidating abantu ozze olaba bakwata abantu bangi nnyo naye tebalina bwe basobola kusalira musango era kye bakola kukukwata kukukumira mukomera na kumala kuta nga bwe bakolanga nti Public Order Management Act ukimanyi nti eriteeka baliteekawo nga limenya amateeka likontana ne constitution y'eggwanga era tewali muntu gwe basalidde musango nti yakoze olukuŋŋaana oluli mu bukyamu naye kubasiba kubajjako ssente zaabwe kati olunaku lwaleero abaana bangi bali mukomera ekitalya okubajjayo 40 besikale kubonyaabonya abantu nakubatiisa nakubabiza mirembe naye nga badde bakikola buli wabeerawo okulonda. Ku nsonga yeneeyo enkofiira kubanga neinuma amagye gali gakalumba yaffe siemu yekamosa era ripooti omwogezi wa gavumenti gyeyalaga nti yatolayo enkofiira yatolayo ebyambalo n'ebindi. Tolowooza nti ekigambo ekyenkofiira kiyinza ofuuka ensonga mu kalulu kano k'oli kugyamu? Buli kimu kijja kufuuka ensonga mu kalulu ke tugendamu kubanga Museveni atidde ne bayeekera banne bonna batidde. Buli kimu kigenda kufuuka ensonga. Bayeekera bayini? Bano bayeekera. Museveni twamulonda afuuke president mu 1986? No. Yaleeta academic qualification eb'ebisaanizo byonna byonna byetaagibwa amateeka? No. N'olwaleero kyakakasidwa titalina na bisaanizo bimufuula president. Ekitegeeza ali president mu bumenyi bw'amateeka. Bakali bireeta ekitegeeza ate ne time we banabireeta nga bituukaana then we can see it out. Wewe bakali bitoolayo. N'amateeka gagamba justice delayed is justice denied. Bwe basaba ebyange bamala 24 hours ne babibawa. Kakati it is more than a month nga basaba ebiwandiiko bya Museveni. Ekyo kiina kye kitegeeza ku side yo.
Okay, then nenze tuveewo ku nsonga nga tugiviireku. Omwogezi wa gavumenti alina report gyawa ebintu bye baatula mu yafeesi yemu. Nti mwalimu n'engoye edda kaki edifaana edda poliisi. Kintu kye ekituufu kyene ekyava mu ofiisi emu ya poliisi yatwala. Kya buswavu. Naye ndi musanyufu nnyo nti Uganda gye tulimu kati naddala generation yaffe nze naawe ne bannayuganda bangi more than 85% abali abatulaba bamanyi ekituufu. Police n'amagye balumba office yaffe a registered political party nga tebalina search warrant nga tebatuwandikidde ntulina kye tubaagalako ne bajja ne basala enzigi ne basala gate ne bakwata abaana abaali awo ne batwala t-shirts ne batwala enkofiira zaffe emyufu ne batwala n'enkofiira ezimu ze baali balesawo ne batwala posters ne batwala signatures essuka milioni 5 ze twali tukunganyiza mu Uganda ne batwala sente milioni 23 n'ebintu ebirala ne batwala n'empapula zaffe ez'omuwendo tebazoogerako naye up to today tewali report gye bakuwadde era nga bulijjo nga gavumenti eno bw'ogimanyi olunaku lwajjo bagenze Jinja ne balumba ekitebe kyaffe. Poliisi singa ekola mulimu gwayo ogw'okuuma obutebenkevu n'amateeka tuba tubasuubira okufuna search warrant ne bajja noba ne batuwandikira ne batugamba twagala kujja kubasakinga ne bajja ne batusakinga tetuli bamenye b'amateeka zino enkofiira tetuziwambala nga twekwese kati njambadde ku Baba TV era babadde batiisatiisa baproducer bammwe nga baga temuoka kati enkofiira eyo tegenda kumenya amateeka. Bano abantu kye bakola kwe ku casting a fear in the hearts of the people. Ate bulijjo nkibagamba nti once you lose your fear for them they lose their control over you. Badictator bakozesa fear mu bantu bonna kati namwe bagala babulira engeri gye mukolamu omulimu gwammwe. The subject matter is amagye gagazetinga enkofiira eyo era n'ensonga lwaki poliisi ebeera enoonyanga amagye bw'oba osomye gazeti eyo bw'oba osomye UPDF Act ekimenya amateeka kwe kwambala ekyambalo kyonna ekibuzaabuza omuntu ng'osobola okulooza musirikale. Most importantly waliwo kye bayita insignia ebeera ku nkofiira. Kano akabonero kakufaananiranga akamagye. Gwe bondaba oyinza okukola mistake n'ogamba oyo alabika musirikale. Nnyinza okubonera ewala kubanga enkofiira efaana yaba ready to. Omanyi njagala nnyo bagamba mubeere ab'amazima n'amazima gabafuula ab'emirembe. Gwe nga journalist ekikufuula journalist omulungi ekikufuula munnayuganda omulungi kwekola omulimu gwo with honesty n'obwesimbu. Omusawo kwekola omulimu gwe n'obwesimbu okigera omukulembeze kwekola omulimu gwe n'obwesimbu bw'obanga oyogera amazima nfaanana ng'omusirikale bondaba. So let us be honest. Okay? Bwe tutakola bwe tutyo mu mirembe gy'Amini, mu mirembe gy'abo ba dictators abalala, mu mirembe gy'aba Hosni Mubaraka nga ne munnamawulire bamwogeza ekikyamu naye ng'ekituufu akiraba naye noyogera ekikyamu. So you will not be helping your country if you do not do your job justly and with honesty. Okay. Yes. Era omuntu yandyebuuziza nti wasooka wafulumya posta yasooka ng'eriku enkofiira. Usaawa n'obwo oli kwinonadde relevance y'enkofiira. Posta yo yewanvaire nze tuwataire ku nkofiira. Secret kyeyo. Posta zibadde nnyingi nnyo. Bw'oba otunudde posta ziringa 6 ezifuluma. Tubadde ne different kinds of posters. Of course, Electoral Commission twagenda ne timu yange okukibayita pre-nomination okumakinga sure everything is all right. Electoral Commission negaana abantu bonna okwambala enkofiira naye nga Museveni temuganye kwambala nkofiira. Ekyo tebaki explaininga nga bwe baagana okunyonyola ensi lwaki Museveni ye bamufula wanjawulo nga talina kuwaayo biwandiiko ye nga talina goberera amateeka. So mu bufunze bagamba ye Museveni waddembe amateeka okumukuma naye ffe tetusobola kwambala nkofiira. Ekyo ne kivaawo. Ngera bwe bagambye nti ye candidate omu asobola okujja n'abantu bangi naye ffe tetusobola kujja n'abantu bangi. So ekyo kyongera okulaga nti Electoral Commission kasiko kebyokulonda kalaza abantu 9 candidate golibo olina okwidda nabo. Naye Museveni tebamuwadde abo naye nga naye candidate ngera bwe nkugambye nkyali ku kyankofiira nti kaagaana ebifaananyi by'abantu bonna abambadde enkofiira. As a matter of fact waliyo be baagana okunominatinga kubanga baali bambadde tayi myufu
kubanga baali bambadde Gomez myufu so bwe batyo bwe badde nga bakola so tikoba nti watya nti enkofiira eyinza okuleetera ebizibu agobera kasiko kabyakulonda ate kati munnange ndi mu kwambala nkofiira eyo kati enkofiira gyoyogerako njambadde kati ekyo does that mean anything to you bano bafuba buli kubo lyonna lyonna okumakinga sure Bobi Wine tabeera ku ballot paper kubanga bwe mbeera ku ballot paper nabo bamanye ekiddako so ekyo kyebaadde bafuba okola mbagamba okay no beret on the ballot paper no problem kasita kuliko manvuli nemba post endala kasita nayo nfaanana bulungi okay tukweyanziza awo twida kuvaawo ekibiina National Unity Platform einumaawo mubalina okusomoozebwa owundi comrade waimwe muzeeyi Nkonge Moses Kibalama ni baini bajo kusomooza ownership y'ekibiina ekya NUP eventually mwawangula omusango but okutolako okuwangula omusango kirina engeri y'ebikyabakosaamuku yes kyatukosa nnyo okusooka nja kwebaza Katonda nti wadde tulina judicial system enkyamu wadde abantu bonna balinga abakozi ba Museveni twabagamba nti yali bogus case era nzira mu kibagamba nti yali bogus case wali tewaliwo nsonga nemu twala mu kooti era omulamuzi twamugamba tuli basanyufu nti omulamuzi yakkiriziganya naffe nti eyo yali bogus case naye era ekyo kyongera okulaga wawe tulina nsi ki gye tulimu na bukulembeze ki bwe tulimu lwaki kubanga ogwo omusango kyali clear nti aba CMI be baali in charge of that amagye si poliisi gagenda ne gawamba ewamwami Kibalama ne bamukwata nga bwe yatutegeeza ne bamutwala ne bamusibira gye bamusibira ne bamukyusa obwongo ne bamuteekerawo ssente n'ebirala ebifaanana bwe bityo najja n'atwegaana nga naye buli kimu kyakolebwa mu mateeka naye so tiyakikola genuinely kituufu yakikola ku influence ya pressure well I mean kiri clear yakiŋŋamba mu kooti nkakasa bw'oba ofollowinga social media walaba video eyo nga mwami Kibalama ambuulira ye kennyini bajja ne banzijawo ne batwala ne batuwa ssente twali tubukyagaana ne batukuba emigo ne batulagira twogere bwe tuti ye kennyini batuloopa naye ate agenda okutuuka mu kooti nga yekyusiza munange ebintu bingi nnyo byogenda okulaba kyatu disappointinga kyatu heartbreakinga ne kubanga Katonda ali naffe ate kubanga amateeka gali naffe twamaliriza tuwangudde omusango ogwo ekyo nno tekitegeeza nti tulina enfuga y'amateeka mu Uganda era kyembenja okuba nti bwe mwawangulira omusango ogwo nga nali n'abandi kubakulira ebibiina bakoba nti Bobi Wine bw'atawangula musango guno tituli willing kumubona kwida ku presidential bid independent tujamuwa ekibiina nga balisuubira nti omusango guyinza okumeeka judiciary munange yakuwa obuwanguzi ekisegeeza nti tuyinza okubonamu obwerufu ne mu maiso awo kati kankubulire munnange wadde mubeera mu system enfu wabeerayo bannayuganda abamu nga credibility yaabwe nkulu nnyo ng'ensi yaabwe nkulu okusinziira ku gye bali nga nze nga oba oliawo naawe n'abalala bannaffe betubeera nabo tituli mu system enfu naye abantu abamu bagamba nedda ensi yange esinga byonna so tekikwewunyisa nga tuwangudde overwhelming lekuba evidence yali overwhelming nga ne bw'oyagala kuzannyira mu mateeka nga tosobola kukyusa nga kijja kuswaza so bwe tusuubira bwe kigenda n'okubeera ku kalulu kano wadde bakola buli kimu okusobola okukabba wadde bakola buli kimu okusobola okuzaabuza eddoboozi ly'abannayuganda bannayuganda njagala bubawa amaanyi tisinga balemerako ne bavaayo mu bungi nnyo ne balonda ate ne bakuuma akalulu kabwe ne babeerawo bano abantu bati balina option okujjako okulangirira ekituufu essuubi lya kalulu essuubi lyaffe liri mu kalulu liri mu bannayuganda si kalulu kokka nti kugenda kusuula akalulu naye okuvaayo mu bangi ne balonda akalulu ate ne bakakuuma ate ne babanja obuwagizi bwabwe nga bwe twakikola mu Kyaddondo wano nga bwe twakikola Ejjinja ku Mwiru nga bwe twakikola Ebugiri nga bwe twakikola e Rukunjiri nga bwe twakikola mu Arua ffe abasinga twamaliriza tulina mukomera nze obaoli awo bandirangiridde nga bamaze n'okuntemula nga bwe baali bategese naye abantu bwe babeerawo mu bungi zino examples enkuwaddeko njagala zirage bannayuganda nti bwe babeera confident tujja kuwangula tebabatiisatiisa okay